This is the Word of God. Ab'emikwano abatwekuumirako nga tutandika pulogulaamu eno eya Revival Uganda Program RUP, enteekateeka ey'okuzza eggwanga lyaffe obuggya naddala mu nsonga ez'omwoyo. Tutandise n'okusaba era twasomyeko ne Zabbuli ey'ekinaana. Waliwo ekibuuzo ky'osobola okwebuuza era nange kyensobola okwebuuza ne tubeera nga tukiddamu. Ekibuuzo kigamba nti singa revival oba okudda obuggya mu ggwanga lyaffe nga kwesigamiziddwa ku ssaala, okukkiriza kwo era n'okubeera nga ogonda, olowooza eggwanga lino ffenna twandibadde nga tufuna okuzzibwa obuggya? Mu byaddala ekibuuzo ekyo nze bwe mba nga ndi wa kukiddamu, nsobola okwogera amazima ag'oku mutima gwange nti bwe mbeera nga nsabira revival oba okuzzibwa obuggya, muli sisaba n'amaanyi oba n'okweweerayo ddala ku lw'ekyo nga bwe nteekeddwa okubeera nga nsaba. Era naawe ali eyo awulira pulogulaamu eno era atulaba ku mikutu gyaffe egy'enjawulo, naawe weekuba mu ttooki olabira ddala nga osabidde revival n'amaanyi n'obuvumu n'okweweerayo ddala nga bw'oteekeddwa okuba okigeraageranya n'okusabira okw'ebintu ebirala. Kale nze mbadde nga ndaba nga mu butuufu sikikoze nga bwe kigwanidde, naye nga nsaba Mukama Katonda ambeere. Kaakati ekyebuuzibwa tugambe nti nno katutandike tutya? Nga bwe tusomye mu Zabbuli ey'ekinaana, ngambye nti nno n'ekibuuzo ekyo kye twebuuzizza bwe tuba nga ffenna tukiraba nga tetusabidde revival era nga tetwewaddeeyo nga bwe tuteekeddwa kwewaayo olwa revival mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda, kati kitegeeza nti nno obubaka buno obwa revival oba obwa Revival Uganda Program bubwo bwawulira era tulaba, era bubwo n'erinze aweereza pulogulaamu eno. Kati tuteekeddwa okusabanga nnyo nnyini ddala ffe nga abantu ba Katonda, tulyoke tulabe nga revival ebaawo. Mu butuufu bwe tuddayo ku Zabbuli ey'ekinaana, tewaliyo muntu amanyidde ddala Zabbuli eno lwe yawandiikibwa, naye nga bakagezi munnyo abasoma ebitabo ne bakunyula n'enviiri ku mutwe bagamba era nga bateebereza nti Zabbuli eno yandiba nga yawandiikibwa eyo mu mwaka ogwa 722 Kristo nga tannaba kujja, era nga bateebereza nti yawandiikibwa mu kiseera obwakabaka bwa Isirayiri obw'omu mambuka oba obukiikakkono bwe bwali nga bugudde mu mikono gy'abajambula oba abalabe baabwe ab'obwakabaka obw'Obwasuuli. Era kiteeberezebwa nti omuwandiisi wa Zabbuli eno ateekeddwa okubeera nga yali omu ku bazzukulu abava mu lulyo olwa Asafu, oyo eyaliwo mu biseera ebya Dawudi, era nga yali omu ku abo abantu abaabeeranga mu kwaya ekulembera okusinza mu biseera ebyo. Kaakati eggwanga lino erya Isirayiri lyali limaze okwawuzibwamu emyaka nga 2 nga Lekobowaamu mutabani wa Sulemaani ne Jerobowaamu eyafuuka kabaka eyasooka ow'obwakabaka buno obwa Isirayiri obw'obumambuka, nga baali bataddewo enkola eyali ey'obulabbayi era eyali ey'obujeemu, nga balonda era nga baasalawo okugoberera okusinza ebifaananyi. Kaakati mu ngeri eyo bw'etyo omusajja ono eyawandiika Zabbuli eno yasalawo okubeera nga ateekawo enteekateeka
ey'okubeera nga akubiriza abantu okuddayo nate ku kusinza kuli okwasooka mu ngeri ey'ogenda mu Yerusaalemi okusinzanga Mukama Katonda. Osomako mu kitabo eky'Abassekabaka ekisooka essuula ey'12 olunyi lwa 26 paka ku lwa 33 ojja kusangayo ensonga ezo. Naye njagala okutegeeza ng'abantu bwe tuli ab'emitwe eminene tewaliyo kabaka n'omu eyasaayo omwoyo okulabula kuno okuli mu Zabbuli eno naddala n'okulabula okw'abannabbi bwe basalawo okubeera nga balabula abantu baleme okubeera nga bagenda mu maaso n'okusinza ebifaananyi naye baddeyo mu kusinza kuli okwa Katonda kwe yali abateekerateekera. Kati oluvannyuma ennyo obwakabaka buno obwa mambuka obwa Isirayiri bwamala muganda wange ne buggwa mu mbi ez'abasajja Abasuuli era bajja ne babawamba obwakabaka ne babusaanyaawo era Abayisirayiri ne babateeka ku mpingu okukakkana nga babatutte mu nsi ey'obuwambe era n'abo abasigalawo babeera nga babatabika wamu n'Abasuuli egamba obwakabaka ne busaanawo mu ngeri efaanana bw'etyo. Emboozi eno osobola okugisanga mu kitabo eky'Abassekabaka ekyokubiri essuula ey'17. Kale nkutegeeza nga bw'olaba Zabbuli eyo bwe yawandiikibwa ey'ekinaana nti abantu baali bavudde ku Katonda nga bazze mu kusinza ebintu ebitali Katonda, bw'atyo Katonda bw'atyo n'atakola nsobi yonna n'atuukiriza nga bwe yabalabulanga n'abawaayo mu mikono gy'abalabe baabwe. Naffe Uganda nga bwe tuli wano ku ssaawa ya kaakano, Mukama Katonda ali kuweereza obubaka mu ngeri ez'enjawulo nga kw'otadde ne Revival Uganda program okulabula abafuzi, okulabula abantu mu sectors ez'enjawulo, mu byobulamu, mu by'abantu, mu byenfuna ne mu mbeera zonna zonna ne mu by'omwoyo nti bannaaye tuddeyo mu kusinza Mukama Katonda waffe mu mazima ne mu mwoyo. Awatali ekyo bategeeza nti nno ekyatuuka ku Bayisirayiri naffe Uganda kikyasobolera ddala okututuukako ne tugwa mu mikono egy'abalabe baffe. Oli kuwuliriza era oli kulaba Revival Uganda program ku Uganda TV nga tusinziira ku mitimbagano era nga agibatuusaako yenze Omusumba Mugoya Michael. Tukyagenda mu maaso era katuddeeko ku paati eddako. Mukama agira akukuumira ku program eno. This is Uganda TV for you.